tweyongerayo ababaka abatuula kakiiko akeekenneenya abantu abalondebwa omukulembeze w'eggwanga bazzeemu okusunsula baminisita abataasunsulwa ku mulundi ogwaggwa wabula kitegeerekese nti akakiiko kagaanye okuddamu okusunsula baminisita ababiri abaasuulwa mu kusooka olw'obutaba na bisaanyizo wadde babadde bakomyewo. Samla Hanifa katuwe ebisingawo. Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga baganye okuddamu okwekenneenya abantu babiri abaali balondeddwa kuba minisita okuli Ismail Road eyali alondeddwa okubeera minisita omubeezi ow'enguudo ne Harriet Ntabaazi. Okusinziira ku nsonda ennekusifu okuva ku Paalamenti, bano baakakasibwa dda nti tebalina biwandiiko bimala okubeera baminisita mu Uganda n'olwekyo babadde tebasobola kuddamu kubeekenneenya. Wabula kino kitabudde abantu bano era obwedda batambula beekweka. Okusinziira ku Road, tamanyi lwaki Paalamenti temukkiriza kubeera minisita ate nga musajja muyigirize bulungi. Ono ensonga esinga okumuleetera obuzibu kwe kuba nti yasiramuka bukulu nga n'olwekyo ebiwandiiko bye byonna biriko mannya makulisitaayo. Nedda nasoma kuba nagenda Bugobi Primary School. Mu bulamu bwange mabegako nava mu bukristaayo neyingira obusiraamu. Kati mu kukyusa erinnya eryo okuyingizayo obusiraamu nateekayo bwa affidavit naye kati baali baagala Diddy Paul. Kati wemaze okuteekayo Diddy Paul komiti kati erigenda maaso n'omulimu gwabwe. Akakiiko ke kamu kasobodde okusunsula minisita omubeezi Okello Oryem era ng'ono asuubizza okukola ku nsonga eziruma eggwanga. Okusinziira ku Oryem yenga omukugu ku nsonga z'amawanga amalala, bannayuganda abatwalibwa ebweru w'eggwanga batulugunyizibwa nnyo era n'addamu okulabula abatwala abantu ebweru okukuba ekyeyo nti bayitire mu mateeka. Totally discourage Ugandans who are going to the Middle East to go and do menial jobs. Totally discourage. Do not even attempt to go to the Middle East countries. Do not even go there to do menial jobs. Unless you're going for a professional job, accountancies, lawyers, engineers, ICT. Onera asuubizza okulondoola ebyobugagga bya Uganda ebiri ebweru naddala amayumba g'ebitebe bya Uganda okugaddaabiriza. We have managed to renovate most of our properties. The one in London has been totally renovated. The new lifts have been put in place. The one in Brussels is being renovated right now. We have got a brand new property in Kigali, which was commissioned by the president very recently. So things are now different from what it was 2 years ago. Kati ku bantu abalondebwa okubeera baminisita sigaddeyo General Moses Ali eyalondebwa okubeera omumyuka wa Ssaabaminisita asooka mu kiseera kino akyali omukosefukosefu. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.